Frank Lwini ge mannya wano ku Uganda empya era nga nyongera okwebaza mmwe ababeerako nammwe abeekuumiddeko okubanga mulaba ki ekigenda maaso ku Uganda empya. Gwe omupya eyakatwengako nkusaba osubscribing ate bw'omala osubscribing awo kirikinge wansi wabeerawo akadde okusobola okumanya amawulire amapya agaba gazze buli kadde era nga nzize n'ensonga za Rema ne Chris Evans ebintu bino tebinnaggwa bikyagendera ddala mu maaso era nga nzize ne clip eno njagala ngibawe mumanye ddala ku Chris Evans ne Rema ki ekyabaddewo. Tujjukira bulungi last week Rema bwe yalina ekivulu ku Africana era eyo gyali aperformingira wamu neyegattibwako Chris Evans nga baperforminga akayimba kaabwe akamanyiddwa nga Linda. Akayimba ako bakaperforminga wabula Chris Evans n'agenda n'agattamu ebigambo oba n'ayogerera mu Kenzo mu kayimba ako n'akyusa lyrics ebintu ebimu ebyanyiiza Rema era nga Rema ennaku ezo abadde munyiivu wabula Chris Evans ekishonga ewedde after show bwe yaggwa n'avaayo n'ayogera ku mpewo za TV n'agamba nti ayagala Rema ajje amwetondere olw'ekyo kye yakola ekyokwagala okumugoba ku stage. Ayagala ajje amwetondere olw'ekyo kye yagamba ekyokumugoba ku stage ayagala ajje amwetondere wabula Rema ye yagambye nti Chris Evans tasobola mwetondera lwa nsonga nti bavudde wala nga ba mikwano era nga bazze bakola bingi nga ba mikwano abadde mukwano gwe kuva dda era nga ba mikwano nnyo. Yagamba nti tasobola kumwetondera lwa nsonga ekyo ye yali akiraba nti kwali kusaaga oba baali basaaga just baali baperforminga teyakitwala serious yali asaaga era nga wano we wavudde n'okutuuka okuddamu okwegatta ne Chris Evans lwa nsonga Rema mu shezo ze yali alina ali asigazizaayo show era nga show eyo ey'embalala we yabadde gye yasangidde ne mwana mulenzi Chris Evans ne baddamu ne baperforminga ku stage buto. Ngenda balaga clip eno mukakase ki ekyabaddewo naye nga byebyo ebyabaddewo njagala mbalage clip eno bantu bangi bazze bawa endowooza zaabwe era nga ngenda baterawo wansi link mugendeyo muyiteyo bwe muba mulaba endowooza zammwe ate naawe osobola okuteekawo endowooza zo ogenda kuba oziraba kasita okirikinga mu link eyo nokkirira wansi endowooza gyeziri era nga abantu bangi aboogedde ku nsonga za Rema okubanga right now agamba nogamba nti kati Kenzo amumisinga nnyo olw'ensonga kikyali nti ye muntu musanyufu muntu mwagazi w'abantu ate muntu wa mikwano nnyo. Kambawe vidiyo eno nsigadde mpitibwa Frank Lwini subscribinga Uganda mpya ate nga bingi ebikyajja nyina channel gye mbaleetera ya music njagala mwekuumireko mubeereko. Kambawe vidiyo eno ate tunaddamu mbagala nnyo. Take